was way Bridget. Betty. Wafunyi wajja wagalo bindi nakuleka pe magalo. Obulambuli butya. Mwana mulidi. Agabi. Maleka agende. Nidda. Owange. Twali twagala mukwate ku mujozi gwa Busire FC. Mupira mwino wagira Uganda bana. Bagenda bikwate. Tutandikire ku Mwami Shalom ali mu mbeera ki era what really transfer. Mwami Shalom, Dr. Pastor Shalom ow'Ejjinja to yalwala nnyo kidney ali mu bulumi bungi. Tumutegekeddeyo ekivulunganya Emirate Hotel. Jenny Peace nange yamunyanjulira muyize nnyo mulwadde banonye $5,115 egya dola. Bakoze ekivulu Ejjinja bafunamu $14,000 n'omugagga omu n'abaterako $5,000,000. Dr. Shalom oyo ntinno alabidde bamulekwa bangi ayambye abantu bangi nnyo mu Jjinja. Kale nno tukowoola abasamaliya abalungi okutukwatirako. Nzira kisandye buzza mu bulako nga meka. Anti millions ziringa 3 bakafunako 7. Agala genda Philippines. Okay. Abantu abayimbi oyina abagagga bangi bamama Fina Vane bakoleko bajje babayambeko. Bakowodde mwenna abalina emitima emirungi okwatirako ku musumba ono oba omumanyi oba tomumanyi Katonda ali kuddizaawo wojje. N'ennamba ze ndoza munazibateerako ku simu ziri mannya ge Shalom Kironde okumuwagira kyonna oba mutwalo oba miliyoni oba meka. Tugende Ssaabasajja Kabaka matikira gatuuse. What do you have to say about that? Yoga Vane kuliko ebiwonvu n'ebiko kama yebazibwe yawulira essaala z'Abaganda n'Abannayuganda owangale okamuyimbire kayimba nti oli maaso mogi musota oli kabwejungira baffe oli manda agamenye embazi gegamwate ne gagezaawo ye magulu nnyondo yeggulu ddene yonna ntalinnya mu kateebe palaba butadde bwamu Saabalongo tokuba mugongo gutusinze nnyo ayi Kabaka busangamu mufe abeerumaluma bamimwa mpewere be babamu mufe gutusingidde ddala ddala. Bantu bawane ako kenazeemu akaposa akabana be buddo nakazeemu kafulumaji kanaatera twakakola ku posaka at 33 tindabirawo nga mbuuka nga nsonga gyali Beene ali mu lubiri alamula oli maaso mogi musota kabwejungira baffe. Umwogerako nakamwenyumwenyi kaji. Ndi mukwegayira Katonda ndi musajja muganda era njagala Buganda yene nyindo gyolaba. Lindako ndi muzzukulu wa Kayiira neddira Mbogozi na bintu bya Luyira ebyo. Ssaabasajja Kabaka bwa buluguma bwati mpologoma nange nga nkola. Olaba Ssaabasajja Kabaka y'empologoma yakuna ebuluguma Buganda ng'ekola. Olwo ate Ssaabasajja waaba Ssaabasajja Kabaka waaba Kabaka mpologoma ya Yuda. Bujja kukyanga naye bakusiimye. Amina. Olikola musuubi Katonda gyali ajja kuwa embaga togwa musuubi Katonda gyali ajja kuwa totya buliba buti Tonda gyali ajja kuwa mane ebibyo nga biteredde Tonda gyali ajja kuwa totya. Kayimba kange kapya kajja kafulumya ku birthday yange. Okay, in case it happens ojja kola mega party tujja celebrating at yakwebaza sagala kunteekamu birowoozo waliwo n'abafanga tebakifunye gerengera akati k'omu mayinja kabootolera ne kavaayo wulira Betty lengera Yesu mu ntaana bamuziika era n'avaayo lengerayo na mu kyennyanja kyamumira era n'avaayo sekerera abo abandoga ne bwokola kyera njavaayo kapya. Okay, tuve ku matikira ga Kabaka tugende ku business bigenda mu mass music industry twalabyeko waliwo nolimba bebayimba nti
webagamba Katonda ambeereddewo audience skin yavuddeyo n'agamba sitaani amubeereddewo yamutuusizza waali kavidiyo ko akalabi era amagezi tigoyinza omuwa gwe nga pasa asiiba atubuulira natusaamu amaanyi audience skin ndowooza ensi emusonyiwe kuba sikiba nti yabadde akitegeeza nnyo ndowooza yabadde ate okubanga okuyimba ekyayinza okuba yabadde ali excited naawe twayitawo nokubadde tetwawana ate sitaani ebirungi ebingi bimutuuseeko omulundi guki gumu afunye okuganja kungi era ne bwoba oyogera weegendereza ku audience skin alinga paasa eyokya ebikwatako ne bakweyisaamu eggaali birobye Katonda abimuwadde just omugamba nti sitaani talina kalungi sitaani mubbi sitaani mussi ate n'ensi eno etya Katonda kati bwewana sitaani oyinza okuluzinga emikwano mingi ndisho waliwo n'abaana ba Katonda bangi abamwagala ennyo abamufollowinga ababadde baga ng'ate yeebaza sitaani kati time eno ng'olinga eryanda eryokya because ndabyeko ku interviews very wise man very humble very favourite naye talent Katonda amuyisizaawo amusitudde kati sikiwa nti kubanga buli bw'ogulumiza sitaani n'otawana Katonda ebbanga liba tono nnyo oyinza okutuuka ekisaala noga sitaani talina kalungi byonna ebirungi Katonda yabikuwadde actually Bible egamba nti ebirabo byonna ebirungi biva eri Mukama Katonda bweyogera eri mu Yakobo ayinza okuba yabadde tamanyi naye ngaebirabo ebirungi biva eri Mukama Katonda tebiva eri sitaani sitaani mutemu sitaani mubbi sitaani asuula sitaani atta sitaani atuga sitaani tolimufunamu kalungi konna olaba n'aweereza sitaani yennyini bw'omugamba sitaani wuuyo adduka nomala ogamba omusamize nti sitaani bujja ogamba wuuyo sitaani mutemu sitaani ayonoona sitaani amenya so tomuwaana teri yali aweereza sitaani n'awangula ensi nze naye ndowooza nti just sikiba nti yadde akitegeeza ndowooza ng'alina happy sitaani yatutuusizza we luli akayimba okamanyi olumukyala yakayimba ate nekyokubiri ne basita mubawe opportunity to make mistakes though some mistakes are big naddala ng'oyo mwana muto asituse ebirungi alina bingi so the excitement too naye just mugamba nti eggwanga lino nga Uganda abantu abasinga bw'oba okoze research abawagizi bo audience skin alina omumanya nti abawagizi be abasinga tebaagala sitaani kati ekyo bw'otakirowooze abasinga obungi bayinza okuba abamu balaba bakola effujjo naye bwe badda eka bafukamira ne basaba abantu abasinga nze ngenda mu bivulu byabwe ne bawanika emikono ng'oyinza ogamba nti wano kyaki so most people si ba sitaani tebaagala sitaani so abawagizi be abasinga bwe babala 10 9 ku 10 baagala Katonda kati oyinza okwefumita amafumu amangi ng'olowooza ba sitaani abantu abasinga mu Uganda generally is a God-fearing country. So ako kaiseyo kasito kalabye abantu bamusonyiwe naye abenga tali kiddira towana sitaani wana Katonda kubanga bonna agenda omuwaana era kansubire kyadde kyalumu kyakomye abajja kukola bubi nnyo sitaani otuuke ogamba oyinza ofuka ekyokulabika nti bw'owana sitaani omaliriza abantu bajja ogambire bayamuviirako nolwana ne banne so tekanyumye abantu abasinga alien abakuwagira bw'ataba mulokole mukatuliki taba mukatuliki muprotestant bw'ataba muprotestant musevenisidi okitegedde abasinga ne bw'ataba muguni musiraamu so sitaani tebamuliika abawagizi be abasinga tebamwagala Pastor, you're one of those people about kuma music industry abayimbi obagatta but I think he's young. True. And akoko tekanyumye akaleke agabasa go kubakunganya abayimbi n'abamawulire mwino obutakanya n'otugatta n'entalo nga zeyongedde nnyo mu bayimbi gato ekibuzo kibadde ki entalo zeyongedde nnyo mu mayimbi ogenda kubakumakuma otya so that batuukiriza kyosibwe bagamba that tubeere bumu saagala kwewa mirimu gyesa tiogenda bakumakuma otya naye obuvunaanyizibwa obakumakuma yasimba kubiriza okumanya nti omuntu kyasiga kyakola ki kyakungula
abayimbi bajjukiza nti bayimbe. True. Ojjukira ng'otandika okuyimba walina kirooto kyo. Muyimbi bw'oleka okuyimba ate n'otandika okulwana ate oba olumbye olaba olumba ate baggolola mugundi mu ringi yaabwe ne bakubirayo njenga nti oli muyimbi oba kategerekaako oli muyimbi kiranga bonaga nti olaba omupiira ng'aseneza nnyo oba ne maniyo oli n'akwata n'avuma omuzanyi ng'amuli awo omuzanyi eno kuki oba abaddugavu bavuma oli namukuba n'akacupa naye omuzanyi wali omulabeko ng'akyuka omuzanyi ye asigala azannya ki mupiira gwe kuba w'okyukira oyogere n'omuwagizi omupiira gukoze eki gukulemye. Kakati omuyimbi abayimbi muyimbe kubanga bwe munaalwana ate abaana abalala bo bajja kuyimba ate babayiteko ekyakwagaza kukola ki kuyimba ekyagaza Alien Skin ayimba okitegedde ekyagaza Anile Victor ayimba ekyagaza Judith Babiri ayimbye ekyagaza Juliana ayimbye bingi byoyinza ebisika muyimbi genda ku kino okola bwekiri yogera naye yimba oli muyimbi okitegedde ebikonde n'entalo si kyekyo oli muyimbi bw'onaasigala mu layini yo ojja kuwangaala nnyo abalwana basituke bagwenga olaba. nga tumaliriza waliwo ekivulo ekiriyo nga September nga 15 ekigendo bere kololo kuliko King Michael Naku kuliko Shiba kuliko ne Cindy ne olutalo fuso olutalo omwayita mune Nokia omu iPhone bwenga pastor atagala kulya byonno obaayo bwe banampita nze twali wesibe nze mbanga lifarisi bana sayi kubanga bonna bakwano bange ate bonna Katonda abaagala. Katonda ayagala abantu bonna nga tatunudde gwani olubagattako ebyo babiveeko bayimbe tebeesocookereza nnyo. abawagizi bwe basibuleko n'akayimba akapya nti togwa mu maanyi Katonda gy'ali ajja kuwa embaga togwa mu ssuubi Katonda gy'ali ajja kuwa totya. Nanoonyeza ekirabo kyempa abantu ku birthday yange of course noonya emmere ngenda gabira abantu emmere kwolwo era bw'oba olinayo omuceere akawunga biki osobola naye nawandisa akayimba ako kubanga natunenga I'm making 38 years 39 actually banzala 1984 naye nenzijukira ennaku eyanuma nenga nenjagala mpeeyo omuntu ali eyo waffe e Masaka ekyotera ali eyo mu kyalo nga ye akyanfaananira ddala kwe kumuwandiikira ebigambo bino omuntu ali eyo nga baba mukyaye omuntu ali eyo nga oba ali mukomera nti togwa mu maanyi Katonda gy'ali ajja kuwa embaga togwa mu ssuubi Katonda gy'ali ajja kuwa totya buliba buti Katonda gy'ali ajja kuwa mane ebibyo nga beeteredde Katonda gy'ali ajja kuwa totya lengera akatiko mu mayinja kabootolera ne kavaayo lengera Yesu mu ntaana bamuziika era n'avaayo lengerayo na mu kyennyanja kyamumira n'avaayo sekerera abo abandoga ne wookola kyeranja avaayo kapya kajja kyekirabo kyenjagala okuwa abantu ku birthday omuntu ali eyo nga weddemu essuubi togwa mu maanyi buliba buti ng'ebintu bikyuse bakayita Katonda gy'ali.